alina babuloka baguze omugagga yabaze kamukyambiro nze mbyogera omugagga yakwatidde Shiba yadamanyi yaguze Shiba jamuyimbira mala amusanyuseemu abayimbi bamanyi okwetunda okitegera bulungi kyemmanyi ekyavuddeko obuzibu Shiba teyategedde nti bagenda kutunda bitundu bye byakyama yaze nga manyi kubafu mwabadde bakayungirizi kubanga omugagga oyo yamuguza agula abayimbi mubalaba bennyini bakwatirira abagula ye alinga lwasa ye ali mu kunyumirwa sente zibamwadde kwabaddeko nabiri yemalako stress kati milioni 16 wa Shiba yaguliramu nekyajjulayina kati nga Shiba ayinza okuba nga temanyi nti bamutunda kati omugagga tomunenya because yazamanyi sente ze zakola omugaso ogwalina okukola ki oyo omugagga yagwenyuka dde yeegulira yeviirako dda ye kati bwakugula nti Spice Dana jangu nkuwa milioni 2 onomala okuyimba ku stage tugende twesanyuseemu okutali musango kati wenenyeza nti bulooka yabulokinze Shiba yeyavuddeko obuzibu yaswazizza omusajja n'aswaza nani naye wabaddewo ddiiro manyize ne musajja mukulu kati wabaddewo ddiiro ey'okutunda sumbuusa bamaze okuyimba bagende bakole ki naye kati n'olindoze bamusanze n'amaddu mangi n'amukwatira mu public ensi n'ebimanya either side yonna ebadde eri mu kweprotecting mwe nga bapromota temulina amateeka gabafuga tosobola gaana muwagizi tokwata ku Shiba tokwata ku Abitex tokwata ku gundi omuwagizi lwaki otekawo ekintu ekimusikiriza mu bipaadi nga mugule kufulu mu bisibe kakati gosobola gaana omuntu agenda okuwa omutambo tonkwatako kati abayimbi balina okumanya okukweka ssumi nabagamba dda wano kuyimba bagamba nti mutakweka esumbuusa embizzi enjuki enswera ebiyenje ebikere byonna bijja bikwatira essumbi zammwe kati mulina kubeera somehow decent goba omanya nti kati lagako eno ne wana wasikiriza omusajja okwekewo ati kwekawo paka wano nego oyambadde akantu kakusakayitaano mu mpatanya za gundi ate olozemu tebakwatire kati omusango oguba gwani mukyuseemu namwe mwabaleeta ebigemu omubbi okubba essimu mu jjaamu ogenda ogikutte booti ng'agiraba ng'eyaka naye bw'ovuga emmotoka n'owanika endabirwamu omubbi tasobola kujja kusikako ssimu logically bwe kityo mukikola ki mukikola iriyo omuntu ayinza kubeera ku matana ategeka konsati ng'ategese kirimu aba ategese bizinesi kubanga gavumenti abayimbi balina okufuna ensimbi yagana okuteekawo amakulu amatono artist ebunidde ekintu kimu kukola konsati afuna ensimbi era kyova olabanga bwebaava mu lockdown buli muntu era alina kuteekateeka konsati nensonga lwaki jamu mugenda kukola ki jamu agenda kubeera mulungi naye era omuntu anaaba atesiteswe olunaku olulungi anaaba alina obwaka anaaba alanze obulungi era yagenda okufuna naye ffe bapromota ennaku zino tetukyafuna ssente mu music olw'ensonga nti abayimbi ennaku zino baseera abayimbi abavaamu ssente ennaku zino batono nnyo ate nga nabo balina omululu mungi omuyimbi gwoteeka ku kipande nosolooza ssente balinga 5-4 naye abalala balina okukola abayimbi olina okugatta abayimbi bangi okusobola okufuna ensimbi naye kyeŋŋamba ba artist okuteekateeka ebivulu ebingi bambeera baavu babasiba emyaka 2 nga balina kuteekateeka konsati okulaba nti bafuna ssente jaamu waali kituufu era abagenda okusalwa abagenda kubeera bangi abagenda okufuna bagenda okubeera abatono alifunsi yongereza ku nsonga eyo owaayi bwana Bajjo abayimbi bangi bategese ebivulu nga tebalina bapromoters abamu tebategekangako bagenda kusanga buzibu ki naddala mu nteekateeka eno temutufuna basawo baganda obulimu gwe tulimu tegulina interview tegulina qualification ayagala yakola nawe oli wadde mbotegeka lwaki mugifudde ensengu omuyimbi alina eddembe okwetegeka omuyimbi alina eddembe okugamba promota amuteeke mu ssente lwaki mukifuula ensonga ey'amaanyi nti omuyimbi tasobola kwetegeka okuba promota kasita oba nga ow'omusolo kasita oba nga oli registered kasita oba nga osasula ebisaanyizo kesi byeyagala nema poliisi venue owners kasita oba nga tomalaako bantu balala ddembe nawe kenyini ow'amawulire osobola okuba promota abayimbi wali omuyimbi nga lutalo promota muyimbi businessman tekirina buzibu zisiraba buzibu mu bayimbi kwetegeka si mawulire naye mukifudde ensonga y'amaanyi nti abayimbi beetegese kati bayimba kukola ki kati mbadde mwagala bawa mulimu kimu ab'amawulire bakole omulimu gwa promotion okubeera nga bategese balina eddembe lyabwe okutegeka ebivulu basobola n'okutegeka okuva ku makya basobola okwetegeka mu nnyumba zaabwe basobola n'okwetegeka mu binaabiro basobola n'okwetegeka si nsonga tufune ku nsonga saawa zino abantu obwavu bubaluma emiwendo gy'ebintu biri waggulu tulaba tulinga abatalina ayamba ati muli mu nsonga z'abayimbi beetegeke bwe binaasala bajja kutegeera nti ebivulu bisala abanaafuna bafune si musango siraba buzibu mu ebyo bimubuuza era amawulire gamasigala empoint wavuddeyo n'ogamba nti no Palaso oyo asinga okusala ye muyimbi asinga okusala babadde otegeeza ki manyi ffe tuli basajja bakulu kiringa kusanga mu mawulire nemba nga nakayiga okwata kamera nefuna nakwata kamera okusula omwana oyo Palaso nabakisi mutima mubi bayidawe bantu bagamba njogera Palaso wa mutima mubi naye njagala gyeva gye bulaga mutunula omuyimbi nga David Lutalo kimukuumidde ku toopu mpisa Kenzo mpisa
Shiba mulaba mukwate naye ayogeza mpisa. Ayogera with self respect. No wo mukute kusumbusa era jana akakkana nagamba bulabula tiyavumye. Eyamukute kusumbusa tiyamuvumye. Yagenze rego nalaga obulumi bwe yayiseemu. Naye omwana ono Palaso yajja ne lulaba ne excitement engeri omuzira gye gwamubuusa obwongo mu America n'alowooza nti Uganda bwetyo bukola ki. Ate bino mbyogeranga muzadde we. Bino mbyogeranga omuntu akutte sente neziteeka mu industry. Bino mbyogeranga alabye abayimbi abagwa. Bwe mvayo ne nkola nti Palaso kendeeza abalala. Bebe Cool ye muyimbi anasinga. Ngose ulimi kinga simuvumye. Ye muyimbi kala ategeera nga wayisewo essaawa 48. Ne Bebe Cool tasobola kukola nsobi Palaso z'akola. Bebe Cool mu buyaaye bwe bwaba awaba promote ekitiibwa n'wabadda mu Abitex amuddamu with respect. Naye Palaso yalowooza nti engeri omusajja gye kwamukuba ennyo buli omu alina kubonaabona. Mugambe Palaso sibule muti bamutonda kubonaabona. Oba yagenda omuzadde gumukuba. Kamiliyoni ng'omuzadde gwamukuba. Kitegeeza Katonda bw'ati yakola ki bwe yasalawo. Yindi yonna ewedde endayirako Katonda mugende mukono ku gundi waliyo keesi ku poliisi. Buli muntu yateese Palaso ku Yidi teyasuze waka. Naye ng'obuzibu bwava ku nduulu. Ye Kasa yakuba oluyimba mu Local Down kuba Palaso nabaga muyimbi wa Local Down. Era njagala mmwe namwe n'abamawulire. Buli muyimbi yajja mu Local Down yaddayo ku nkondo. Njagala mpula buno obwana obwalinga buseereza bwani obwo obwo tabuliiwo. Bananyini music bakomawo, Lutalo yakomawo, Kenzo yakomawo, Shiba yakomawo, ne Basebata bakomyewo. Naye atuwonya gye emyayo gy'obwo obwana. Bo bajja ne excitement ne butamanya nti bwe mbaga tuzze tuyitire mu kajika Local Down. Kubanga mu Local Down Balutalo baali tebayimba. Bakenzo baali tebayimba. Bashiba basooka ne babamu buno obuyenje break. Kati ne bugana okosera bulaba nti abayimbi abaze mu Local Down nga bampisa kati ng'omwana bamuyita Martha Mukisa kwali. N'olaba nti alina management alina ki? Empisa. Nebino Palaso ebize n'amalo mukatonda mukulu nkirayira ku kamera kino muyinza okutyo biteekayo. Palaso wasukanga omwezi ogw'omukaaga nga waliwo promoter amugula mujje mutemeko omukono ku City Square. Kidde muno. Nkugambye Palaso wasukanga omwezi ogw'omukaaga ng'akyaleeta abantu 10,000 mu kivulu kubanga ekisooka kusaba miliyoni 10. Ompulira? Mwamuwa miliyoni 10 ye kenyi tali mu value ya miliyoni 2. Ekyo mubize tikita depreciation. Kubanga Palaso ajaji na musanga yodi baita scarcity mu economics. Scarcity where the demand has been high. Nenga supply ye bade high na ye kakati demand ya eri high ku bantu abalina supply ye eri original etali ya Palaso. Okitegera bulungi. Era bino bika kasaba promoter bona tulina group ze tulimu. Kasera deposit bagaye bajjo yogenda amazima. Omwana w'obutebe n'agamba bajjo ndabanze ntunda butebe mu bivulu. Nesi asobola kupangisa promoter muguze mwesente z'obutebe kwa Palaso bwe bitamusala atajja kujja bonono obutebe. Palaso akosa abantu business okuva kuwa ebutebe, okuva kuwa ekifo, okuva ku promoter, okuva ku security, tugamba Palaso kizibu kyerere mu industry. Nabo ne tuliyogera muga tulina emitima emibiri. Naye nga tutaasa abaana bangi betutaasiza waliwo mwana w'amasaka ge twataasa yakubidde gino apereze emitwalo 5. Nangamba baba webale. Webale ne batwebaza because experience is the best teacher. Nze tali muyimbi yali yepangidde ku bajjo n'abanga akyali wakabe banabi. We own this industry. Tumanye Kenzo manyi lati Kenzo wakabi. Kenzo muyaye yepaka pale Kenzo he respects people. Kenzo amanyi laita business. Kenzo bomwa sente yo ajja kujja ne bandi oba misa kisemakula ne bakuuma obudde ne bajja ne basanyusa abawagizi okoleka ono baboga mu music wa mu Palaso. Ekisooka tanyuma kulaba. Ajja n'abuuka nga Master Blaster toddamu kumwegomba alinga group y'emizannyo mu Germany nti bw'ojja neetegeka awo toddamu kujegomba kuddamu kugiraba. Talina bisikiriza. Tanyumanga Lutalo, tanyumanga Kenzo, tanyumanga Shiba, tanyumanga Basebata. Okitegeera? Tanyumanga Afrigo Band. Abantu bawangedde ku top nti bw'olaba Afrigo ekyo tosobola kugikogera mu njogeza bite kujja. Mbuno oba yakumma sho kye kikoogeze. Ati obulamu bwange bwonna kanyumya n'okuyimira sobola kula kye kya Palaso n'okifuka ekibaga Nicki Minaj sobola. Ngaze nkubira ekyenyi nga kisobaso. Ewana ombanda ni chikozi nali intermite, nali ngudde ddalu, nali musiru, nali mutumbavu, nali kudde ku Palaso simu. Nze kati Palaso asani mu value ya milioni 5 ngasobola mugula simu. Obusungu. Temaite mufula mulali mu kamera mujeke ebintu bya mubuza bya kisi. Tamanyi baboga mu music tamanyi kuimba simu yimbi. Hata muntu wa simu yimbi kati ngaze nkubira Palaso simu. Temo mundeke. Nayo obusungu obujjawa. Palaso. Kiyenje nekimanyira abayimbi abategeera. Abe byogere ebintu. Togere ku kyasi. Nanyiziza nze sobola kusaba Palaso so. Togere ku alina babuloka baguze omugagga yabaze kamchambiro nse mbyoge omugagga yakwatidde Shiba ya Adamanyi yaguze Shiba jamuyimbira malamu sanyuseemu abayimbi bamanyi okwetunda okitegera bulungi kyemanye kyavuddeko obuzibu Shiba yategedde nti bagenda kutunda bitundu bye byakyama yaze nga manyi kubafu abadde bakayungirizi kwanga omugagga yamuguza agula abayimbi mubalaba benyini bakwatirira abagula ye alinga lwase yali mukunyumirwa Sisere zibamwadde kwa baddeko na bili. Yemalako stress kati milioni 16 ziwa Shiba. Yaguliramu nekya Julayina. Kati nga Shiba iza alizo kubanga tamanyi nti bamutunda. Kati omugagga tomunenya because yazamanyi. Sente ze zaakola omugaso gwalina okola ki?
Kwa hiyo mugaga yagwenyuka dde yeegulira yeeviirako dda ye kati bwakugula nti Spice Dana jangu nkuwa milioni 2 onomala okuyimba ku stage tugende twesanyuseemu okutali musango kati wenanyeza nti bulooka yabulookinze Shuba ye yavuddeko obuzibu nti yaswazizza omusajja n'aswaza nani naye wabaddewo ddiiro manyize ne musajja mukulu kati wabaddewo ddiiro ey'okutunda sumbuusa bamaze okuyimba bagende bakole ki naye kati n'olindoze bamusanze n'amaddu mangi n'amukwatira mu public ensi n'ebimanya either side yonna ebadde eri mu kweprotectinga. Mwe ng'abapromota temulina amateeka gabafuga. Owaayi tosobola gaana muwagizi tokwata ku Shiba tokwata ku Abitex tokwata ku Gundi omuwagizi lwaki otekawo ekintu ekimusikiriza mu bipaadi nga mugule kufulu mu bisibe kakati gosobola gaana omuntu agenda okuwa omutambo tonkwatako kati abayibi balina okumanya okukweka sumi nabagamba dda wano ku NBS era batwali ku TV nabagamba nti mutakweka esumbuusa embizzi enjuki enswera ebiyenje ebikere byonna bijja bikwatira esumbi zammwe kati mulina kubeera somehow decent gaba omanya nti ati lagako eno ne wana wasikiriza omusajja okwekewo ati kwekawo paka wano nego oyambadde akantu kakusakayita wano mu mpatanya za Gundi ate olowooza mu tebakwatire kati omusango oguba gwani mukyuseemu nammwe mwabaleeta ebikemu omubbi okubba essimu mu jjaamu ogenda ogikutte bwoti ng'agiraba ng'eyaka naye bw'ovuga emmotoka n'owanika endabirwamu omubbi tasobola kujja kusikako ssimu logically bwe kityo mukikola ki mukikola